Omukulembeze w'eggwanga yawalirizibwa okudduka mu ggwanga lye yali akulembera nga wali waakamala okubaawo akalulu era nga waayita ennaku mbale ng'alangiriddwa ng'omuwanguzi w'akalulu era nga yali akulira akakiiko k'ebyokulonda yali amulangiridde mbu awangudde akalulu akaali kaakabaawo mu ggwanga eryo ng'akawangudde n'emmagini ennene era ng'ab'oludda oluvuganya baavaayo nga beemulugunya nga balaga nti ebivudde mu kulonda baali tebakkiriziganyizza nabyo. Abantu ba bulijjo beeyiwa ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo ne balaga obutali bumativu bwabwe era nga bawakanya ebyali birangiriddwa. Oyo omukulu eyali awangudde obwa pulezidenti ate era nga ye yali pulezidenti nga yali ayagala kisanja kya mulundi mulala era nga yali ayongeza ku myaka emingi gye yali afugidde bannansi. Wabula njagala okutegeeza yawalirizibwa era yasindiikirizibwa okudduka mu buyinza bw'eggwanga eryo n'entebe gye baali baakamulangirirako ng'eyali agiwangudde omulundi omulala bw'atyo n'agisuulawo n'adduka mu buyinza bw'eggwanga eryo oluvannyuma lwa bannansi okulemera ku street ez'ebibuga ebyenjawulo nga balaga obutali bumativu bwabwe era ne kye bayita international pressure n'emuteekako obunkenke bw'atyo omukulembeze n'adduka mu buyinza bw'eggwanga. Wuliriza bulungi nnyo mu mawulire ge tulinawo nkuleetedde olukalala olw'abamu ku bapulezidenti abazze balangirirwa ng'abawanguzi mu bululu obubadde butegekeddwa mu mawanga ge bakulembera. Wabula ne wayita ebbanga ttono nnyo bannansi ne beekandagga bano abakulembeze ne badduka era ne baggyibwa mu buyinza mu ngeri ez'enjawulo. Wuliriza bulungi nnyo abakulembeze bangi bazze bafuga amawanga gaabwe era nga mu ngeri gye babadde babafugamu babadde bayitira mu nkola y'akalulu. Akalulu kategekebwa ne bagenda ne balonda era akakiiko k'ebyokulonda ne kalangirira omuntu oyo abeera awangudde ebiseera ebisinga nga incumbent abadde afuze ebisanja ebiwererako ddala nga bwe wakiraba mu ggwanga erya Cameroon nga bwe wakiraba mu mawanga amalala. Kaakati mu mawanga gano ge nkuleetedde abakulembeze nga bano bo obuyinza entebe baagisuulawo oluvannyuma lwa bannansi okulaga obutali bumativu bwabwe nga balemedde ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo kyokka nga bino byagenda okubaawo oba bigenze okubangawo mu mawanga gano nga baakamala okulangirira abakulu bano oba abakulembeze bano nti bawangudde akalulu n'emmagini eya waggulu ennyo nga bw'onaagamba nti oli yawangudde akalulu n'ebitundu nga 80 ku buli 100 eyabadde amuvuganya ne bamusiigira ekifaananyi nti talina na kye yafunyeeyo. Kakati ate ne wayita ennaku mbale abakulembeze bano ne balabwako nga badduka mu buyinza bw'amawanga ago bye nkuleetedde ku mukutu ogwa Redzone TV naddala gw'amaze okubeera ng'osubscribinga atannaba kubanga otwegattako kikole oleme kumisinga nsonga yonna. Njagala kuzzaako mabega byonna ogende maaso n'okuba ng'obifuna nga bwe bizze bifaananako mu mawanga amalala bwe bityo bibadde bibeera era ne mu mawanga ago amalala ge ngenda okugamba nkuleetedde agamu ku mawanga g'obadde towulirangako oba oliawo ne be wali owuliddeko nga bano abakulembeze baategeka okulonda ne bakuwangula era ne balangirirwa. Wabula nga wayita akabanga katono bannansi ne beekandagga abakulu bano ne bawunzika nga badduse mu ntebe ezo zennyini ze babadde baakamala okubalangiriramu. Nkuleetedde abakulembeze bano bategere bulungi nnyo. Ategedde vidiyo gikyalingira omulala n'abeere ng'agifuna atagitegedde kirira mu comment section teekayo ky'otegedde njagala ogiwe ekigalo okuba ntera okugamba gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula kanzije mbeere nga nkusunsulira ensonga ze nkuleetedde ogenda kutya. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Redzone TV kuwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ebbanga lyonna. Bw'oba tunaba kubanga otwegattako kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ekkade ka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga ne ziba nga zitambula. Vidiyo giwa ekigalo kuba ntera okugamba gy'okoma okugirayikinga oba ogiyambako okubeera ng'etambula. Buli munnayuganda yenna gy'asinzira okubanga gy'atulabira n'agenda maaso n'okubanga amanya biki Redzone byetaddeyo ate ne tuba nga tutambulira ddala. Wuliriza bulungi nnyo bannansi bangi balabiddwako mu mawanga ag'enjawulo nga bakozesa flag oba bendera y'eggwanga amawanga gaabwe ne babaako ekyenjawulo oba oliawo kye bakola. Kakati nkuleetedde ki? Wuliriza tuzze tulaba abakulembeze bangi nga bategeka akalulu mawanga ge bakulembera. Akalulu kano ne bakawangula bulungi nnyo era ne bafuna magini nga ya waggulu nnyo. Wabula ne wayita ate akaseera katono nnyo bannansi ne beekandagga oluvannyuma oba oliawo olw'ensonga ezitali zimu zetujja okulaba gye bujja mu vidiyo eno nga bw'ogenda okutegeera. Ne wayita akaseera katono nnyo ate ogenda okuwulira kye bano babajje mu buyinza. Kakati bano benkuleetedde era njagala okukalire bulungi nnyo ku vidiyo eno. Tutandikidde eri mu byafaayo gwali mwaka gwa 1986 era nga wayise emyaka 40 egijjudde mu ggwanga eryo erimu omukulembeze yalangirirwa
mu kalulu ke yawangulira waggulu ennyo wabula waayita akaseera katono nnyo bannansi ne bagamba ssebo totulabanga baakola kye bayita people power revolution era emyaka 40 egiyiseewo ekigambo people power revolution eno gye kyatandikira ogenda kutya omukulu ne famire ye nga bwe bali bakulembera eggwanga bw'atyo yadduka n'aba nga yadduka mu buyinza bw'eggwanga eryo ensonga ne zitambula bulungi nnyo okusinziira ku bannansi ng'obo olyawo bwe bandibadde bazaagala wuliriza olukalala lwe nnina wano era lwe ngenda okuwaako lwe tusobodde okukolerako research oba okunoonyereza fenga Red Media njagala otegere bulungi nnyo ffe tukutuukira eyo gyotasobola kubeera ng'otuuka ne tukuleetera ensonga ate mu budde obutuufu ate ku time entuufu gye weetaaga okubeera ng'ogimanyirako kuliriza bulungi nnyo nkuleetedde abakulembeze 10 nga bano baalangirirwa ng'abakulembeze abawangudde obululu mu mawanga gaabwe ge bakulembera wabula oluvannyuma lw'okulangirirwa bannansi nga wayisa akaseera katono nnyo ne bagamba nti nedda bassebo tetuwagala kuwulira bino ffe tukimanyi bulungi nnyo ekyava mu kalulu ekituufu tukimanyi era tetujja kukkiriza ebyo bye mugenda mu maaso n'okuba nga mutugamba bannansi mu mawanga gano ge ngenda okukugamba bazze beekalakasa oba nga beekandagga balaga obutali bumativu bwabwe naye ng'ekimu ku bubonero bwe bakozesa ebintu bibiri ye fulaaga oba bendera ez'amawanga gaabwe ekyokubiri kwe kutuula mu makubo ne bagezaako okukola ekyo kye balowooza nti bo kye bakkiririzaamu era oba olyawo ebintu ne bijja bulala banna abo babadde abakulembeze mu mawanga ago ne balabwako ng'ekyamazima babinnyika mu nsuwa mu njogera ennyangu nga bw'oyinza okugenda mu maaso n'okubeera ng'okitegeera nkugambye nsinzidde eri mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Philippines gwali mwaka gwa 1986 mukadde ke kamugenda kukozesa nnyo ebyokulabirako wano tusobole okutegeeragana ffenna omukutu baguyita Redson TV bwe watonaba kubanga osubscribing akikole okkirira wansi awo wala kigambo subscribe n'okikwatako n'okwata ku kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo kubanga tukuwa update kumpi buli lunaku n'ogenda maaso n'okuba ng'otegeera kiki ekigenda mu maaso mpuliriza bulungi nnyo nkugambye gwali mu mwaka gwa 1986 era nga wasigadde ennaku mbale emyaka giwere 40 egijjudde kubanga zaalinga ennaku z'omwezi 7 omwezi gwali gwa 2 7th February 1986 mwaka gwali gwa 1986 mu ggwanga erya Uganda omukulembeze General Yoweri Kaguta Museveni yali alayira oba yali yakalayira nga president w'eggwanga erya Uganda omupya kakati ate eri mu ggwanga lya Philippines mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Manila ng'omukulembeze amanyiddwa nga Ferdinand Marcos bwatyo bannansi bagenda maaso n'okubeera nga bamuyiribya era nga bamutwala mbirimbiri bwatyo n'asuulawo entebe nga baali baakamala okumulangirira mu kalulu ke yali awangulidde waggulu ennyo kati njagala tutambula empola kugambya abo abafaanana bwe batyo nkuleetedde 10 ogenda maaso n'okuba nga obategeera Ferdinand Marcos ono yali mukulembeze eyali akulembedde eggwanga erimanyiddwa nga erya Philippines era yali abakulemberedde ddala akabanga emyaka tegyali mingi nnyo wabula bannansi bo baali bagamba nti nedda ssebo ffe tetuwagala kutwongerayo wano w'olina okukoma n'akalulu akaategekebwa wuliriza bulungi waliwo akalulu akaategekebwa mu ggwanga mwezi gwa 2 omwaka gwa 1986 mu ggwanga erya Philippines akalulu kano we kaategekebwa eyali ow'oludda oluvuganya amanyiddwa nga Benigno Aquino Jr. yakubibwa amasasi bw'atyo n'attibwa bannansi abaali bakkiriza nti okulonda kwali tekuliimu mazima na bwenkanya bayiika ku nguudo z'ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Manila era wano baakiyita Metro Manila okwekalakasa okw'amaanyi ennyo okwatwala omukulembeze ono we kwatandikira okusinziira ku information gye nkuwa era gye njagala ogende mu maaso n'okukola okunoonyereza oba oliawo naawe bitegeere bulungi nnyo njagala okutegeeza baakiyita Edisa Revolution abasinga obungi ne bakituuma People Power Revolution mu ggwanga erya Philippines era nga kigambibwa okuba nti okwogera kw'abannansi okuvaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe okuvaayo ne bayika ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo kwaleetere yali president ne famire ye okudduka mu ggwanga lya Philippines bwe batyo ne beeyongerayo ne bagenda eyo gye basobola okuba nga bafuna obuwaŋŋanguse gye basobola okuba nga bafuna obubudamu ne baba nga baabudamizibwa naye nga abasajja bano baali b'amaanyi nnyo mu mawanga gaabwe baali bawangudde era nga n'akalulu akaali kalangiriddwa njagala okutegeeza baali bakawangudde ate nga bakawangulidde waggulu nnyo omukulu Ferdinand Marcos eyali president w'eggwanga erya Philippines omukulu oyo yakulembera eggwanga erya Philippines okuva ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi gwa Desemba nga 3 Desemba 1965
paka ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokubiri 1986 era ng'ezo ennaku z'omwezi 5 awo we baamugira mu buyinza bw'eggwanga erya Philippines era nga yali ne famire ye nga basajja na bakazi baali b'amaanyi nnyo nga bakola okusalawo okw'amaanyi nnyo by'obufuzi by'eggwanga eryo era nga n'ebiragiro bawa bingi nnyo ko ne mukazi we eyali amanyiddwa nga Imelda Marcos yafa mu mwaka gwa 1989 nga noono yennyini Ferdinand Marcos yafa ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa 9 omwaka gwa 1989 mu mwaka gwe gumu ye ne mukazi we baafa. Jukira baabajja mu buyinza bannansi beekandagga ne babagoba mu buyinza bw'eggwanga erya Philippines. Ekyo kikola we kyabeererawo bano waayita emyaka ng'ena oba emyaka gyali ng'ena esatu egijjudde bombi ne bafa ye ne mukazi we. Baabagoba mu 1986 baafa mu 1989 era ye ne mukazi we nkugambye baafa mu mwaka gwe gumu. Omukulu ono yafiira ku myaka 72 era yali yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwali gwa 9 omwaka gwa 1917 yazaalibwa mu kifo ekimanyiddwa nga Sarat mu ggwanga erya Philippines. Bw'atyo yagobebwa mu buyinza bw'eggwanga eryo ng'ate yali yakamala okulangirirwa ku buwanguzi bwe yali afunye era ng'obuwanguzi bugambibwa okuba nti bwali bwa waggulu nnyo ekitaategerekeka. Obuwanguzi bwali butuufu, obuwanguzi tebwali butuufu. Bannansi baalaga obusungu nga bayita mu kwekandagga, bayita mu kwekalakaasa kwe baasiteejinga mu bibuga eby'enjawulo naddala mu kibuga ekimanyiddwa nga Manila ekikulu eky'eggwanga erya Philippines. Ontegeera bulungi nnyo Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo kubanga updates nkugambe tuzikuwa okuva mu nsonda ez'enjawulo. Kakati njagala vidiyo eno tugikukwate mpola, njagala updates zino tuzikukwate mpola. Akategedde kasheyalingira omuntu omulala ffe tutambule. Wuliriza bulungi nnyo. Bwe tuvaako mu ggwanga erya Philippines bino tebinnaggwa era tebyakomeeyo ate nkugambye byonna ngenda bikuwa. Mu mwaka gwali gwa 2000 omukulu eyali akulembera eggwanga baliyita Yugoslavia bamuyita Slobodan Milosevic. Oyo gw'olabaawo gwampuliriza omukulu oyo yali w'amaanyi nnyo era yawangula akalulu ne magini eya waggulu ennyo gy'otayinza na kubeera ng'olowoozaako wabula ekisinga okwewunyisa wayita akabanga katono. Bannansi ne bagamba ssebo Slobodan Milosevic tetuwagala kumanya stage nga kibayita bulldozer revolution mu ggwanga erya Yugoslavia. Jukira Yugoslavia eno yali kitundutundu ku mawanga agaali gakola Soviet Union. Awo embasi genzeewo nnyo nja kugendawo nnyo nga obudde bwekyo naye kakati wuliriza. The bulldozer revolution okusinziira ku Balkan Insight bakugamba nti mu mwaka gwali gwa 2000 ennaku z'omwezi nga 24 mwezi gwa 9 waliwo results ezajja nga ziraga nti opposition candidate oba yali ow'oludda oluvuganya amanyiddwa nga Vojislav Kostunica. Wulira bulungi bamu eyali ow'oludda oluvuganya baali bamuyita Vojislav Kostunica. Ono yawangula Kostunica yawangula akalulu agambibwa okuba nti ye yali awangudde mbwera results zaalingizibwako obulingizibwa ng'onalabika yali awangudde kyokka omukulu yali mbuyinza ng'alina influence gy'akozesa era oba olyawo nga n'abakakiiko abaali balina okulangirira nga baali babe. Omukulu oyo baamulangirira nti yali awangudde. Kigambibwa okuba nti the regime controlled Federal Electoral Committee kaagamba nti nedda tewali candidate yenna afunye bitundu 5 ku buli 100 eby'obululu ate nga byali birina okusinzibwako babeere nga balangirira ani awangudde. Era akakiiko k'ebyokulonda Federal Electoral Committee mu ggwanga erya Yugoslavia baawalirizibwa okukola kye bayita Iran ne baddamu ne bategeka akalulu buto bano ne bayita runoff wakati w'ababiri bano eyali main opposition figure Kostunica ne yali mu buyinza bw'eggwanga eryo Milosevic ne badda mu kalulu bokka babiri. Kati kigambibwa era kirowoozebwa nti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'e10 omwaka gwali gwa 2000 abannansi baabigaana ne bagamba nti ssebo tetujja kukkiriza. Oluvannyuma lwa Milosevic okutuuka n'agaana okukkiriza nti baali bamuwangudde era bannansi mu mwezi ogw'e10 nga gutandika ennaku z'omwezi nga 5 bwe bato ne bastaging okwekalakaasa mu bibuga eby'enjawulo ebisangibwa mu ggwanga erimanyiddwa nga erya eggwanga lino erimanyiddwa nga erya Yugoslavia. Era njagala okutegeeza gwampuliriza okusinziira ku research gwe tuyina wano oba n'ebyo bye tusobola okuba nga tukuwaako njagala okutegeeza mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Belgrade kigambibwa okuba nti okwekalakasa kwatandikira eyo ne kusaasaana mu bibuga ebimu ebigambibwa okuba nti bye binene era nga
kyoyinza okuyita power centers ng'ebibuga bino bisalawo kinene nnyo ku butya eggwanga lya Yugoslavia bwe ligenda okubanga lifugibwa. Okwekalakasa kwatandika okusaasaana, ebyatandika ng'ebyokusaaga mu kibuga Belgrade ne bigenda mu kibuga ekimanyiddwa nga Zagreb, ekibuga ekimanyiddwa nga Sarajevo. Abajjukira abaasoma ku byafaayo waliwo kye bayita Sarajevo double murder we yali bwe twali tutandika First World War oba Sematale yasooka waliwo ekyali awo mu kibuga Sarajevo abasinga obungi kye bayita famous Sarajevo double murder. Awo sijja kugendawo, ensonga endeese y'abannansi abali beekalakaasa. Kakati mu kibuga ekyo ekimanyiddwa nga Sarajevo kigambibwa okuba nti nakyo mu sipiidi ekika ekya waggulu abeekalakaasi beegatta ku bali abali mu bibuga ebibiri ekikulu ekimanyiddwa nga Belgrade n'ekibuga ekimanyiddwa nga Zagreb. Kakati tebyakoma eyo, waliwo ekibuga bakiyita Skopje, ekibuga bakiyita Novi Sad n'ekibuga ekirala bakiyita Ljubljana. Ebibuga ebyo mu ggwanga lya Yugoslavia bebimu ku bibuga ebyasaasaaniramu okwekalakaasa okwali okw'amaanyi ennyo nga bawakanya obwali obukulembeze bwa musajja mukulu Slobodan Milosevic eyali agaanye okukkiriza nti bamuwangudde mu kalulu, kyokka ng'ate results zaali ziraga akakiiko ak'ebyokulonda akaali kamaze okubanga kalangirira nti bagenda kukola kibayita runoff. Ababiri bano babeere nga beetwala, Slobodan Milosevic n'omukulu amanyiddwa nga Vojislav Kostunica. Bwe batyo ne baba nga baali bamaze okubanga balaba bannansi biki ebyali bigenda mu maaso. Nkugambye nkuleetedde amawanga 10 byonna ogenda genda maaso n'okubanga obitegeera. Kyotannaba kutegeera kirira mu comment section kiteekeyo. Nenze njagadde kukolera research kano okusinziira ku bimu ku bibuuzo ebibadde bibuuzibwa. Video eno erina ebibuuzo byeyanukula ebibadde bibuuzibwa era njagala ogiwulire nga bw'ogiwulidde, ogitegeere nga bw'ogitegedde, tubeere nga tweyongerayo. Tubadde mu ggwanga lya Yugoslavia. Okwekalakaasa kwabaluka, omukulembeze Slobodan Milosevic bw'atyo n'adduka mu ntebe gye baali baakamulangiriramu ng'omukulembeze eyali agiwangudde ku margin ey'ekika ekyawaggulu. Gwali mwaka gwa 2002 bw'atyo Slobodan Milosevic n'abanga entebe yagiddukamu nga bwe nkugambye. Bino tebyakoma eyo, wuliriza nkugambye nkuleetedde amawanga 10. Omukulu oyo gw'olaba bamuyita Edward Shevardnadze. Ono yali akulembera eggwanga lya Georgia era mu mwaka gwa 2003 ayina embeera gye yafeesinga. Embeera eyo gye yafeesinga yali y'abantu ba bulijjo abaayiika ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo era nga balaga obutali bumativu bwabwe eri omukulu oyo ne gavumenti ye. Obutayawukanako n'ekyo kye nkugambyeko ekyali mu mawanga amalala, omukulu ono agambibwa okuba nti era ne mu ggwanga eryo waliwo kye bayita disputed elections. Tensions oba obunkenke bwayambuka waggulu mu bannansi b'eggwanga erya Georgia. Wuliriza nno wano tuli ku lukalu lwa Bulaaya. Zalinga ennaku z'omwezi 2 omwezi gwali gwa 11 mu mwaka gwa 2003 2003. Waliwo kye bayita parliamentary elections. Bano bo mu system zaabwe nga balonda ababaka ba parliament ng'omukulembeze bamuseparate ngo baba muwawulo. Okulonda kw'omukulembeze bakwawula ku kwabo ababaka ba parliament. Kakati mu ggwanga erya Georgia baategeka okulonda kw'ababaka ba parliament. Jjukira abeera mu buyinza yali ayina okuba ng'alina ababaka ababe abamukkiririzaamu oba ab'ekibiina kye, then n'ekibiina ekirala kyalina ababaka abakikkiririzaamu. Kakati nga bato eri wakati waani asinga ababaka abangi mu parliament. Wulira ekyaliwo. Kakati ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 11 November 23 mu parliamentary elections okulonda kwagenda maaso. Opposition leaders abakulembeza bali ku ludda oluvuganya gavumenti y'omukulu oyo amanyiddwa nga Edward Shevardnadze. Wulira ekyaliwo. Kigambibwa okuba nti abantu bano baababba akalulu. Kwaliko eyali ow'amaanyi ennyo amanyiddwa nga Mikhail Saakashvili. Oyo akalulu ke kagambibwa okuba nti kabbibwa. Shevardnadze gavumenti ye n'etandika okubanga evunaanibwa ogw'okubba akalulu, kyokka nga balonda ababaka ba parliament bokka. Omukulembeze ono n'atandika okufeesinga akaseera akazibu olw'abannansi abaali bagaanye okukkiriza ebyo bye yali agezaako okubagamba, n'akakiiko k'ebyokulonda bekavangayo ne kagenda maaso n'okubanga kabategeeza. Kakati kino nkugambye kyali mu nkuleetedde examples amawanga nga 10 naye nga naakakuwa akaago amawanga galinga 3. Okwekalakasa kutandika kutya ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa November gwennyini. Jjukira okulonda kwaliwo nga 2 kati oluvannyuma lw'ennaku 20 waliwo okwekalakasa okwatandika nga 22 omwezi gwa November 23 okwekalakasa kwatandika mpola mpola. Abantu ba bulijjo baalumba olukiiko olukulu oluteesezebwamu oba kye tuyita parliament ey'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Georgia. Kakati wuliriza bulungi nnyo. Pulezidenti w'eggwanga erya Georgia amanyiddwa nga Edward Shevardnadze. Amanya agamu munansonyiwa njagga bagamba nga bwe gali. Ojja genda okola okunoonyereza ojja bafuna eyali pulezidenti w'eggwanga erya Georgia mu mwaka gwa 2003 bannansi gwe baagoba bajja bbikuwa. Kigambibwa okuba nti abantu bwe baalumba parliament
yawulira ka pressure era n'abamu ku bakuumi be batandika okubeera nga batandika okudduka nga bagamba ffe tetuli beetegefu kukuba abantu ba bulijjo newankubadde ng'ebiragiro bituweebwa. Yawalirizibwa okuderivalinga speech eyali ey'obusungu eyali ey'obukambwe era ng'agezaako okutiisatiisa bannansi nga bwakuba amasimu bwawazi order nga bategeeza nti mmwe bannansi temujja kunsobola era mwandibadde temugeza nako ogenda ku switi okwekalakaasa. Ekyo yali mukulembeze w'eggwanga erimanyiddwa nga erya Georgia amanyiddwa nga Edward Shevardnadze. Ono yateekawo embeera ey'obunkenke wabula bannansi baalemererako era ekyaddirira waayita akabanga katono nnyo ennaku z'omwezi enkeera in fact nga 23 omwezi gwe gumu ogwa November 23 omukulu ono Edward Shevardnadze yawalirizibwa okuwandiika officially ebbaluwa eyali erizayininga era n'ategeeza eyali opposition leader ne foreign minister Russian foreign minister amanyiddwa nga Igor Ivanov. Bano be bali mu meeting eyatuula omukulu ono nakkiriza nti bannansi sigenda kulemerako sigenda kukkiriza tukube bannansi kubanga baali bangi nnyo abaali basazeeko ebitundu ebyenjawulo n'agamba sijja kuba kanzikirize ndekulire obukulembeze bw'eggwanga erya Georgia. Era ekyaddirira baalonda kye bayita interim leader nga mukadde ako eyali speaker wa parliament amanyiddwa nga Nino Bujanaze. Ono ye yafuuka acting president oba president ow'ekiseera oluvannyuma lw'omukulu oyo okudduka n'ateekayo ebbaluwa erizayininga n'adduka ne ku ntebe eyali ey'eggwanga entebe ewooma bw'atyo eyali speaker n'akwatamu nga president ow'ekiseera paka we baategeka okulonda okwali okw'amazima n'obwenkanya mu mwaka gwa 2024. Omukutu nkugambye oli ku gwa Red Zone TV weebali kubanga okyagoberera naddala gwatambula naffe. Omukulu oyo entebe teyagirabako eyali emuwoomedde nnyo bannansi baamugamba ssebo tetuwagala kumanya ye na gavumenti ye n'abamu ku bantu be yakulemberanga nabo abamu ku bo baalabwako nga badduka. Bino nkugambye tebyakoma eyo waliwo omulala. Bino tebyakoma mu ggwanga lya Georgia era tebyakoma eri gye byatandikira gye ntandikidde. Njagala na bino biwulire. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV webali kubanga okyagoberera ate naba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Semabulire Patrick nzemberawo okubeera nga nkutuusaako update zino ze weetaaga okumanya naddala mu budde obutuufu kye tuyita perfect timing. Wuliriza, mu mwezi ogwokutaano omwaka mu mwezi ogwokusatu omwaka gwali gwa 2025 eyali akulembera eggwanga erya Kyrgyzstan. Eggwanga eryo mulimanyi pronunciation yaalyo Senyango balita Kyrgyzstan era nga yali alikulembera bamuyita Askari Akayev. Ono yali akulembera oyo gwolaba ku screen yo bamuyita Askari Akayev eyali akulembera eggwanga erya Kyrgyzstan. Bantu baamugoba mu kye baatuuma okwekalakasa kwe baatuuma revolution oba tulip revolution. Okwekalakasa kuno kwajja oluvannyuma lw'okuba nti omusajja ono yali akulembedde eggwanga eryo emyaka 14 gyokka. Yabakulembera okuva mu mwaka gwa 1991 paka mu mwaka gwa 2025. Bannansi we baamukwatira ku nkoona ne bamugamba ssebo Askari Akayevu tuviire ku buyinza bw'eggwanga va mu ntebe ey'eggwanga erya Kyrgyzstan oluvannyuma lw'okuba nti baali tebakkiriziganya n'ebyo ebyali bivudde mu ebyo bye yali ategeeza. Wuliriza, waliwo era okulonda kw'ababaka ba parliament ng'okulonda kuno kwaliwo mu mwezi gwa kusatu omwaka gwa 2025. Nakugambye ngenda kuwa ensonga nkuwe n'ebintu nga bwe bitambula ogenda kutya. Mu ggwanga lino erimanyiddwa nga Kyrgyzstan njagala olitwale nga bw'oliwulidde waliyo okulonda kw'ababaka ba parliament era ng'okulonda kuno kwalimu mbwe ebirumira bannansi nga bagamba tebakkiriziganya n'ebyo ebyali bivudde mu kulonda. Baabirangirira akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga eryo yagamba bannansi tombuulira n'agenda maaso n'okubirangirira oba oliawo ku biragiro bya musajja mukulu amanyiddwa nga Askari Akayev eyali president ow'eggwanga eryo era oyo gwolaba ku screen yo. Kakati bannansi baagamba nti kakati bw'oba osazeewo okulangirira by'oyagala naffe ne tuyiika ku nguudo ez'ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga erya Kyrgyzstan. Era eggwanga eryo ebimu ku bibuga ebyasinga okwekalakaasa ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Bishkek by then. Ekibuga ekyo kye kyatandika okwekalakasa mpola mpola abantu nga balumba offices ez'enjawulo. Waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Osh, ekibuga ekimanyiddwa nga Jarar Abad. Ebibuga ebyo bye byasinga okubeeramu okwekalakasa. Then waayita ebbanga ttono okwekalakasa nga kulinga okutandisa okulagaya nga tebamanya sayidi kigwe kudda. Waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Karakol n'ekitundu ekiri mu kibuga ekimanyiddwa nga Pagana Valley. Ekitundu bakiyita Jarar Abad. Mu kitundu ekimanyiddwa nga Fagana Valley okwekalakaasa kuno okw'abannansi abaalabwako nga bo balaba mu kifaananyi nga batudde mu makubo basitamye mu makubo bakutte fulaaga z'eggwanga oba bendera ez'eggwanga lyabwe erya Kyrgyzstan. Bano nga bagamba tetugenda kukkiriza
omukulembeze amanyiddwa nga Askar Akayev okusigala nga agenda maaso n'okutuntuza munnansi mu ggwanga lye. Wulira ekyaliwo. Okwekalakasa kwatandikira mu Maserengeta, ekibuga ky'enkuga bakiyita Osh, n'ekitundu ekimanyiddwa nga Jalal Abad, nga tekunnaba kusaasaanira kugenda mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Bishkek. Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu mwaka gwa 2025, enkumi n'enkumi ez'abeekalakaasi baasitoominga oba baalumba amaka g'omukulembeze w'eggwanga eryo amanyiddwa nga Askar Akayev by then White House, baagituuma nayo White House. Abantu baali mu nkumi n'enkumi baagirumba era kigambibwa okuba nti abantu ba bulijjo baasalako ne kye bayita State Television, TV y'eggwanga. Nakugambye nja kuwa ebyokulabirako bino nkuwa byakulabirako nga bw'olaba UBC. Bannayuganda mbumbu, bannayuganda beeri mbu ne bagenda ne basalako UBC. Kakati mu ggwanga lya Kyrgyzstan bannansi baalumba ne bagenda mu maka g'omukulembeze. Bwe batya abalala ne beeyawuzaamu ne bagenda ne bawamba TV y'eggwanga ne batandika okubaako ebiragiro bye batandika okuwa bannansi ba bulijjo. Gye buvuddeko oba ng'obadde ogoberera nakuwa okwekalakaasa okwali mu ggwanga erya Sri Lanka. Era nga mu ggwanga lya Sri Lanka abantu ba bulijjo baalabwako nga bayingira mu maka g'omukulembeze, abo be walaba abaabuukiranga mu swimming pool ey'omukulembeze w'eggwanga. Kakati ne mu ggwanga lya Kyrgyzstan omukulembeze Askar Akayev yakirozaako kubanga bayingira mu maka g'omukulembeze, bwe batyo ne bawamba ne TV y'eggwanga. Omukulu amanyiddwa nga Askar Akayev amasuuti ne gatuuka nga tegakyamutuuka. Kigambibwa ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokusatu 2005 enkumi n'enkumi z'abantu lwe zaakola ekikolwa ekyo. Kakati olwo lwennyini nga 24 omusajja ono yatandika okutetenkanya butya bw'ayinza okudduka mu ggwanga, era kye bayita flight and exile, engeri gye yaddukamu ne gye yafuna obubudamu. Wuliriza, okwekalakaasa kwali kukyeyongera bwe yalaba bitabuse ng'abavubuka basazeko ofiisi ye mwakakkalabiza Askar Akayev yadduka mu ggwanga erya Kyrgyzstan. Era kigambibwa nti yasooka kuddukira mu ggwanga lya Kazakhstan. Wuliriza bulungi, bagiyita Red Zone TV. Omukulu oyo bamuyita Askar Akayev. Bannansi bwe bamuteekako embeera yadduka n'asooka yeekweka mu ggwanga bayita Kazakhstan lyerire ku muliraano. Waayita akabanga katono bannansi ne bamutiisatiisa nti obaolyawo naawe tujja kukimawo. Ne bannansi abali mu ggwanga lya Kazakhstan bajja kuyimirira ku sayidi yaffe. Bw'atyo n'adduka ne yeeyongerayo mu ggwanga erya Russia. Eggwanga lya Russia Vladimir Putin n'amuwa kye bayita asylum, n'amuwa obubudamu n'abeera mu ggwanga erya Russia. Wuliriza bulungi nnyo. Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwali gwakuna ogwaddako, Askar Akayev mu butongole yawandiika ebbaluwa erizayininga era yali asinziira mu ggwanga erya Moscow n'agitwala ku embase y'eggwanga ly'abadde akulembera erya Kyrgyzstan esangibwa mu kibuga ekimanyiddwa nga Moscow ekikulu eky'eggwanga erya Russia. Bw'atyo Askar Akayev n'agenda mu maaso n'okuba nga alekulira ne balonda kye bayita interim leader era ng'eyali opposition. Wulirizaawo nnyo wano, eyali ow'oludda oluvuganya amanyiddwa nga bamuyita Kumanbek Bakiyev. Ono baamulangirira nti kakati munnange gw'ogira okwatamu kubanga bannansi bagamba mbu gwe yawangula ebifo ebisinga obungi mu kulonda okwali kugenze mu maaso mu ggwanga erya Kyrgyzstan. Askar Akayev bw'atyo naye n'aloza ku ekyo. Nkuleetedde amawanga 10 era byonna ogenda bimanya. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV, weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Bino n'ebirala by'ogenda okutegeera mu lutambi luno, ate nja kukusaba osharinge vidiyo eno ng'oyita mu kugiwa ekigalo emboozi etuuke. Wulira bulungi nnyo. Ne tugendako mu ggwanga erya Egypt oba Misiri, abangi gye mumanyi nga Misiri. Ggwanga lya Misiri kigambibwa nti nabano nabo baafeesinga ku mbeera y'emu. Tubadde eri mu Kyrgyzstan lukalu lwa Bulaaya. Kakati mu ggwanga lya Misiri omukulu oyo gw'olaba abasinga obungi mumumanyi bamuyita Hosni Mubarak. Yali akulembera eggwanga lya Egypt era nga y'omu ku basajja abaali ab'amaanyi mu naddala awo mu kye bayita Middle East mu ggwanga lya Egypt. Muhammad Hussein El Said Mubarak eyali akulembedde eggwanga eryo era yali omu ku basajja bannabyabufuzi ab'amaanyi mu ggwanga lya Egypt. Bw'atyo naye yadduka oluvannyuma lw'abannansi okusalako ebitundu eby'enjawulo. Waliwo kye bayita Tahrir Square, kyekyo ekifaananyi ky'olaba. Bannansi baasalako Tahrir Square oluvannyuma lw'okulaga obutali bumativu bwabwe eri omusajja amanyiddwa nga Hussein Mubarak. Gwe nkugambye amannya g'origino bamuyita Muhammad Hussein El Said Mubarak. Wulira ekyaliwo obeere ng'okikyeyalingira omulala. Omusajja ono yali yalangirirwa dda ng'omuwanguzi mu kalulu akaaliwo mu mwaka gwali gwa 2010 era n'ekibiina kye nti kyali kiwangudde nnyo ebifo ebingi ennyo mu palamenti y'eggwanga eryo. Kulonda kwaliyo omwaka gwa 2010 wabula mu mwezi ogwokubiri 2011
oluvannyuma lwakyo kye bayita popular uprising mu ggwanga erya Egypt. Omukulu ono yawalirizibwa okudduka mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Egypt. Wulira nkugambye mu ggwanga erya Egypt waliyo okulonda era bino nga tebyawukanako na biri, naye njagala owulire bulungi nnyo figures zino. Mu December wa 2010 waliyo kye bayita parliamentary elections mu ggwanga erya Egypt. Ekibiina kya Hosni Mubarak ekimanyiddwa nga National Democratic Party NDP kyalangirirwa ng'ekiwanguzi ekya parliamentary elections. Mbu ekibiina kyafuna ebitundu 83% ku bifo by'ababaka abatula mu parliament ey'eggwanga erya Egypt. Results zino zanyiiza abantu bangi nnyo, zanyiiza ebitongole bingi nnyo, kubanga akalulu nga kagenda maaso n'okulondebwa ebyali birumira byali birabwako n'amaaso. Eggwanga lya United States of America lyavayo ne livumirira. Omukago gwa Bulaaya European Union baavayo ne bavumirira ne bategeera nti ekyamazima okulonda kuno tekwabadde kwa mazima na bwenkanya. Wuliriza bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'ebyo ebitongole, oluvannyuma lw'ekitongole kya oba omukago gwa European Union okuvayo ne guvumirira, n'eggwanga lya United States of America ne livayo ne livumirira, kino kyaleetera bannansi okufuna obuvumu era ne bavayo ne bagamba nti olaba n'Abamerika babirabye, olaba n'abazungu babirabye, tetujja naffe kwetuulako. Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa January omwaka 2011 biri byaliwo December 2010, kati mu January 2011 nga 25 okwekalakasa kwatandika mpola mpola nga bannansi bagamba tukooye emyaka 3 omukulu amanyiddwa nga Hosni Mubarak gy'ofuze mu ggwanga lino. Ekyamazima egyo emyaka 3 gikumala, kubanga yali yakabafugira emyaka 30. Era nga kigambibwa nti mu myaka gye 3 egyo omukulu oyo gw'olaba mu bukulembeze bwe obuli bw'enguzi, poliisi kye bayita police brutality, poliisi okutulugunya abantu ba bulijjo, economic hardship oba ebyenfuna okubeera nga bibi ebyaleetera bannansi okuyiika ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga erya Egypt oba bangi mumanyi nga Misiri. Mu bimu ku bibuga ebyasinga okwekalakaasa waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Suez. Jjukira ekibuga ekikulu bakiyita Cairo, naye ate ennamba z'abantu abeekalakaasi zaalabikira mu bibuga Suez, ekibuga Masoura, ekibuga Alexandria, bwekityo n'ekibuga ekimanyiddwa ng'ekya Cairo. Ebibuga ebyo bye byasinga okuleetera Hosni Mubarak obuzibu, era bw'atyo n'adduka mu buyinza obw'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Egypt oluvannyuma lwa bannansi okumuteekako embeera ky'ataasobola kutegeera, era n'agamba nti awannyowaawo entebe gye baali baakalangirira nti omukulu ono alina influence nnene. Bw'atyo ng'ennaku z'omwezi 11 nga wayise ennaku 18 zokka. Wuliriza bulungi nnyo. Okwekalakaasa kwakyakira nnyo mu kifo ekimanyiddwa nga Tahrir Square. Hosni Mubarak n'awalirizibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokubiri okuwandiika kye bayita resignation letter, n'alekulira era obuyinza n'abuleka mu mikono egy'akakiiko akamanyiddwa nga Supreme Council of the Armed Forces oba SCAF, Supreme Council of the Armed Forces. Bw'ati Hosni Mubarak amanyiddwa nga Muhammad Hosni El Said Mubarak n'adduka mu buyinza obw'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Egypt. Bannansi nga bamutaddeko akazito kyokka nga baakamala okulangirira obwali obululu obwali bulondeddwa ababaka ba palamenti nti omukulu oyo yali abawangudde. Kakati njagala ompulirize bulungi nnyo, nkugambye nkuleetedde amawanga 10 n'akakuwa akaago gokka, ogenda kutya. Baguyita Red Zone TV, omukutu kwoli. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole bino n'ebirala oleme kubeera ng'obimiisinga. Tukyakulukuta era tukyagenda maaso n'obikutuusaako. Kakati wuliriza, njagala ate wano owulirizeewo nnyo. Omukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Zine El Abidine Ben Ali, abangi gwe mumanyi nga Ben Ali, eyali akulembera eggwanga erya Tunisia mu kibuga ekikulu Tunis, naye yafeesinga embeera y'emu nga gye nkugambye mu mawanga amalala, era nga bwe tugenda maaso n'okubeera nga tubitegeera. Bano be bamu ku bakulembeze abantu ba bulijjo nga be babagobye. Wulira, omukulu ono yali akafuga eggwanga lya Tunisia emyaka 23 we twatuukira January mwaka gwa 2011. Waliwo kye bayita Jasmine Revolution, okwekalakaasa okwali osinziggu okwali mu ggwanga erya Tunisia. Zine El Abidine Ben Ali eyali afugidde eggwanga emyaka 23 yawalirizibwa okuva mu buyinza, era ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa January 2011 bw'atyo yasuulawo entebe n'adduka oluvannyuma lw'emyezi egyali egy'okwekalakaasa mu kwekalakaasa okwamanyika ennyo nga Jasmine Revolution mu ggwanga erya Tunisia. Ekimu ku ebyo ebyavaako okwekalakaasa, omukulu ono yali yakamala okuwangula akalulu. Ben Ali akalulu kaali kasembye eyo kaaliwo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa 10 omwaka 2009. Ono yalangirirwa ng'omuwanguzi era ng'afuna ekisanja kye ekyali ekyokutaano. Mbu akalulu yakawangula n'ebitundu 89 n'obutundu 62 ku buli 100,
0.62%. Rafule ebitundu 9 ku buli 100. Kakati ulira controversy ezaaliwo. Ba international observers yukira na wano babaddewo naye sinnawulira bye boogera. Kati mu ggwanga lya Tunisia ba international observers abeekenneenya okulonda kwali kugenda mu maaso. Ebitongole ebirwanyizi by'eddembe international human rights groups baavaayo ne baviewinga era ne bobuzavinga akalulu akali kagenda mu maaso era ne bategeera oba ne bategeeza ky'ekyamazima ebyava mu kulonda. Abamu nga bagamba byali birungi nnyo era akalulu kaali kamazima na bwenkanya. Kyokka abalala bo ne bagamba nedda ssebo akalulu kabaddemu ebirumira bingi nnyo. Akalulu kigambibwa okuba nti extendinga paka ku bitundu 9 ku buli 100. Omukulu amanyiddwa nga Zine El Abidine Ben Ali mbu yawangula akalulu n'ebitundu 90%. Kakati wuliriza. Kigambibwa okuba nti kibayita security apparatus mu ggwanga erya Tunisia ebiseera ebyo kyaleeta emberebezi nnene nnyo era okwekalakasa ne kubalukawo mu bibuga ebyenjawulo. Ebimu ku bibuga ebyasinga okwettanira hashtag gye baatambuzanga ku mikutu ejja social media nga bakutte fulaga z'eggwanga lyabwe nga bw'ozirabaawo eyo fulaga y'eggwanga lya Tunisia. Kigambibwa okuba nti bannansi mu ggwanga eryo baagala nnyo fulaga yaabwe n'okutuuka ku extent nti ne bw'ojja ng'oli munnabyabufuzi otya toleeta logozo, toleeta bubonero bwo, toleeta kintu kyonna, bakwata fulaga y'eggwanga lyabwe. Kakati mu kye baatuuma Jasmine Revolution kigambibwa okuba nti abantu abakunukkiriza mu mitwalo 15 beeyiwa ku bibuga ebyenjawulo mu kaseera ke kamu. Wuliriza. Bagamba nti mu budde bwe bumu mu kibuga Tunis ne bakoleeza. Abalala ne bakoleeza mu kibuga ekimanyiddwa nga Sousse, mu kibuga ekimanyiddwa nga Kairouan n'ekibuga ekimanyiddwa nga El Jem. Bimu ku bibuga ebyasooka abantu ne babikulukutiramu era nga bangi nnyo ate nga bagamba tebagenda kuyimirira era tebagenda kupondooka, tebagenda kulekeraawo. Kyawaliriza era ne kisindiikiriza omukulu Zine El Abidine Ben Ali eyali afugidde emyaka 23 bw'atyo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa January 2011 eyali yakawangula akalulu. Bannansi ne bamugamba twagala okwate ekkubo okwatemu ebibyo ofulume eggwanga erya Tunisia nga tetukuyinaako buzibu. Wuliriza. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV, Sebambulidde Patrick nzemberawo okubeera nga nkutuusaako ebyo bye weetaaga okubeera nga omanya. Kakati leero kino kye nkuleetedde. Wuliriza nkugambye tetukomye mu ggwanga lya Tunisia. Mu ggwanga erimanyiddwa nga Gambia olwo nno tusembera ogenda mu maaso n'okutegeera ebigenda mu maaso ensonga gye nkuleetedde. Wulira. Mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Banjul n'ebibuga ebirala bye ngenda okutegeeza, ebibuga ebimu birina amannya galinga ag'e Uganda. Omukulembeze w'eggwanga eryo by then eyaliko amanyiddwa nga Yahya Abdulaziz Jamus Jankungu Jame, abangi bamanyi nga Yahya Jame, yawalirizibwa naye okudduka mu ggwanga okusuulawo entebe gye baali bakamulangirirako ate n'agaana n'ebirala. Mu mwaka gwali gwa 2016 2016 mujjukira bulungi ekyali mu ggwanga erya Gambia. Era kyenkuleetedde omukulu oyo gw'olaba bamuyita Yahya Jame oba Yahya Abdulaziz Jamus Jankungu Jame, abangi gwe tumanyi nga Yahya Jame. Wuliriza ekyaliwo. 2016 Gambian presidential elections okulonda okwali okw'omukulembeze w'eggwanga mu ggwanga erya Gambia. Yahya Jame teyalangirirwa nga muwanguzi. Omukulu oyo bamudefeating oba bamuwangula eyali opposition amanyiddwa nga Adama Barrow. Mubijjukira bulungi nnyo okulonda kwa Yahya Jame ne Adama Barrow kwali kwa bunkenke era mu ggwanga lya Gambia lyavaako kalumanywera. Wulira. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa December 2016 the Independent Electoral Commission mu ggwanga erya Gambia wano nja giyita independent nja I can authoritatively say it was an independent electoral commission kubanga baatwala obuvumu ne balangirira Adama Barrow nti yali awangudde kyokka nga yali oludda oluvuganya nga 2 December 2016 akakiiko ne kalangirira Adama Barrow nti yali afunye ebitundu 45.5 ku buli 100 45.5%, nga Yahya Jame yali afunye ebitundu 36.7 ebitundu 36.7 36.7% eby'obululu. Then Yahya Jame nga ate yali mu buyinza obudde obwo omukulu yagaana n'agamba sigenda kuwaayo buyinza, sigenda kukkiriza, wabula bannansi baayiika ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga eryo. Yahya Jame ne bamugamba ssebo tuwagala otuviire, era na bano nabo nga bakozesa akakodyo ke kamu baakwata fulaga y'eggwanga lyabwe nga bw'ogirabaawo eyo fulaga lwakuba ebifaananyi ebimu sijja bikuwa nnyo olw'ensonga nti njagala tufokasinga ennyo ku nsonga gy'owuliriza. Ebimu ku bibuga ebyasooka okubalukamu okwekalakasa kye kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Banjul. Okwekalakasa kwasaasana mu kibuga ekimanyiddwa nga Serekunda
eky'eggwanga erya Gambia. Enkeera ne wabulirwa okwekalakasa mu bibuga ebirala ekimanyiddwa nga Burikama n'ekibuga Bakau okwekalakasa ne kweyongera. Kakati omukulu Yahya Jammeh ebintu ne bitandika okumusobera. Abantu yali agamba nti yali awangudde era bannansi mbo baali bamulonze bw'atyo ng'agaanye okuwaayo obuyinza, wabula fayinale yatuuka n'awalirizibwa. N'agamba ekyamazima sijja kugenda mu maaso n'akukkiriza bantu babeere nga bafa ng'ate ndaba. Emikago n'ebitongole by'enjawulo byavaayo ne bimuwaliriza era ne bimuvumirira. Ekitongole ekya ECOWAS oba Economic Community of West African States, omukago ogwo gwavaayo ne gudimandinga ne gugamba nti Ssebo Yahya Jammeh twagala olekulira obuyinza era twagala obeere nga owaddeyo obuyinza, twagala abantu babeere nga bagenda mu maaso okubeera nga beetwala eggwanga lya Gambia ensonga mpanvu nnyo, sijja kuzigenda mu nnyo. Emyaka gyali 22 gye yali afugidde eggwanga lya Gambia, omukulu amanyiddwa nga Yahya Abdulaziz James Jekungu Jammeh bw'atyo n'awalirizibwa okudduka mu ntebe eyali ewooma ey'eggwanga erya Gambia. Eryo tebyakoma eyo, waliwo omusajja mukulu gwe mumanyi obulungi ennyo. Ono eyali akulembera eggwanga erimanyiddwa nga erya Sudaani ey'omumambuka, soogera ku South Sudan. Omukulu oyo gw'olaba bamuyita Omar Hassan Ahmad al-Bashir, abangi gwamumanyi nga Bashiri. Oyo eyali president era yali dikiteeta eyakulembera eggwanga lya Sudaani emyaka 30 mirambirira. Sudaani wabalukayo okwekalakaasa oluvannyuma olw'embeera yali egenze mu maaso. Wuliriza, waali wabaddeyo okulonda mu ggwanga lya Sudaani mwaka gwali gwa 2015, naye okulonda okwali recent okwo Omar Bashir Hassan Ahmad mbu okulonda yakuwangula n'ebitundu 94. Imagine 94% mbu yeyo imagine gye yawangulirako okulonda mu ggwanga erya Sudaani. Wabula bannansi mu ggwanga lino erya Sudaani baagaana, baawakanya era baategeeza nti Ssebo Bashiri okulondako tetukutegedde, bye balangirire tetubitegedde. Era musajja mukulu ne bamutegeeza nti Ssebo n'emyaka gy'okankabuddeko girabika nga gimala, kwata ekkubo obeere ng'ofuluma eggwanga erya Sudaani. Era nabo butayawukanako n'abalala baalabwako nga bakwata fulaaga z'eggwanga, bakwata fulaaga y'eggwanga lyabwe, era bwe batyo ne batandika okulumba enguudo ez'ebibuga ebitali bimu mu ggwanga erya Sudaani. Okwekalakaasa ne kubeera kw'amaanyi nnyo, naye ng'okwekalakaasa kwakyaka nnyo mu bitundu region ziringa 3-4, era ngenda zikuwa naye njagala owulirize. Okulonda nga kwakabaawo 2015 wayita emyaka egyaddako awo bannansi baali banyiivu nnyo era baali bennyamivu nnyo, abamu nga tebamanyi na kumanya kiki ekigenda okuddako mu ggwanga lyabwe. Omusajja Bashiri ng'alabika mukambwe nnyo, ng'alabika tasoboka kuggyibwa mu buyinza. Mu mwaka gwa 2018 okwekalakaasa ne kutandika mpola mpola, era nga kigambibwa, wuliriza, nga kigambibwa nti mu ggwanga lino erya Sudaani mbu bannansi baatandika okulabwako nga balaga obutali bumativu mbu n'ebbeeyi y'omugaati eyali egenda mu maaso n'okulinnya ku speed ey'ekika ekya waggulu mu ggwanga eryo. Kyokka nga ye omukulu akankabula bukankabuzi bannansi tayagala kumanya, ate nga tagambwako, ate nga jeno musajja munnamagye tagambwako, ate nga atiibwa. Jjukira omukulu ono yaliko n'ekibaluwa kibakuntumye okuva mu kkooti y'ensi yonna eya International Criminal Court. Yatuuka n'okujjako e Uganda ne bakugamba nti bo tebazannya gundi ezo era tebajja kumukwata. Bannansi mu ggwanga lya Sudaani mu bibuga eby'enjawulo okusingira ddala mu kibuga Khartoum, ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Sudaani, waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Omdurman n'ekibuga ekirala oba ekitundutundu ekimanyiddwa nga Bahiri, nga kino kitundu mu kibuga ekikulu Khartoum mu mambuka. Okwekalakasa kwakyaka nnyo mu bibuga ebyo, era omukulu amanyiddwa nga Omar el-Bashir bw'atyo n'awalirizibwa okudduka mu bukulembeze obw'eggwanga erya Sudaani oluvannyuma lwa pressure eyali emuteekeddwako abantu ba bulijjo. Omar Bashir ono kigambibwa okuba nti yali omu ku bakulembeze abaali bateerya ntama, tadiiringa n'abazungu, tayagala kumanya era nga tomubuulira nsonga yonna. Kakati nno bannansi bamugamba Ssebo tulabyeko nnyo era tujja kwekandagga paka ng'okuttemu ebibyo n'okwata ekkubo n'ova mu ggwanga erya Sudaani. Kakati musajja mukulu Omar Hassan Ahmed al-Bashir bw'atyo n'adduka mu bukulembeze bw'eggwanga erya Sudaani paka n'olunaku olwaleero. Teyadduka, yakwatibwa paka n'olunaku olwaleero. Omukulu yali mabega wa mitayimbwa musibe era ekkomera lye yasibirangamu banne wenjogerera, naye ali mabega wa mitayimbwa mu kkomera lye erimu Omar Hassan
Elbashir bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga asibibwa. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera n'ogy'osinzira okubanga gy'otulabira tanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna amawulire amalala n'agafaananako bwe batyo. Kino nno kyabadde kibuuzo nakugambye kyazze nga kitubuuzibwa omuntu omu ng'ayagala kumanya nti bannange ebintu bino bituufu oba ebintu bino byali bibaddeyokko. Ekibuuzo kye tubadde tuwanukula kanzije tubeere nga tweyongerayo ne updates endala. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.